ndikunga abantu bonna nga bwe natandika era bwe ndikomenkereza. Ndikunga abasoga, ndikunga abatali basoga, ndikunga abannayuganda, mwide tubeewo mu bungi mu showground. Kubanga showground gyabatuwaire okubaamu. Mama wali tuli kwenda okutandika okumulaga omukwano. Banange kino ekintu abaliyita mu politics gwe tutategeera. Kino kintu kyakulaga mama mukwano. Wazira kindi akola obulungi asiimibwa. Mama Rebecca Aitwala Kadaga kutambula mu Busoga. Kyetuyide kiri ekintu kirala nti bw'anaabangire mu Busoga ajja kutambula ajje ku showground. Bw'amala okuva ku showground awuubire ku abantu be ab'ekibuga ky'Idinda. Bw'anaafunwa mu kibuga ky'Idinda ageme oluguudo olujja e Kamuli. Era bw'anaaba agemye oluguudo olujja e Kamuli ayida kujja ng'abuuza ku bantu be ng'abawuubiraku ng'abalamusaaku aye eraale diri ibiri donka egy'okuba ku Busoga wano e Busoga wa Idinda ku showground n'eyindi e Kamuli. Bannakigwanizi ab'empwitu bwe bali kutambuza ku butambi nti Mama Rebecca ali kwesimbawo ku bwa president ago mawulire mafu era buli gw'obona ng'ali kasansanya oyo n'atendeza Busoga. Buli gw'obona ng'ali sansanya akatambi akafaana katyo oyo n'ali kwenda otulwanaganya mu by'obukulembeze. Enteekateeka omuntu gy'afuukira mu president n'okwewandiisa damala okulambululwa abenda okuba bwa president bamala okutoolayo era empapulo batwalira mu bantu babateeraku emikono ezira Musoga oba Munnayuganda eyawuliraku nti Rebecca Aitwala Kadaga atwereyo empapulo ali kufuna mikono kumusemba ku bwa president. Era empapulo signatures batandise odizaayo eza yawulire ku nti Rebecca yatoolayo empapulo ali kuyizaayo signature. So buli lwobona akatambi ako ng'otegeera nti nabo bannakigwaniza abantu abatali kutwenda, abatali kwenda Busoga, abali kwenda otulwanaganya ne gavumenti. Eri amawulire agakeire Kamuli ng'abantu bafulumye ebifaananye nga bataire ku bati Mama Kadaga for presidency. Ebyo ti bituufu era mubitwale nti abantu abalikola ebyo basirusiru. Mama Kadaga ali mu kibiina kya NRM, ekibiina kya NRM kirina candidate waakyo, ate abantu abayenda okwesimbawo bamala otolayo empapula bwa president. So abo n'abantu abatabulatabula ekyalo kyaife eky'e Kamuli aye ife tutereire entende era tuliko abantu nti omukolo guliwo. Banange nenda okubiriza abataka bonna abali mu Busoga nti tutegeike engeri y'entambula enaabatuusa Idinda wano mu showground oba e Kamuli. Yo oba ng'oli mayigi waabo na motoka eri kutambula eri kwidda Idinda welina buniine twagaana ne Idinda mu showground. Abali enamulesa abali emafubira nga bali kwenda kujja Kamuli emotoka dona ajja kuba nditambula nga dibatwala e Kamuli. Tubeeyo mu bungi tuweese mama waife ekitiibwa tumulage isanu era tumusiime olw'emirimu gy'atukozeemu. Banange olw'okutaano tilunaku lwakola nenda mwena abalimi embago mutaditoolayo ido amasomero abakozi tuwana tuyaba Kamuli nga tukwaniza Mama Kadaga